Olunaku olwaleero amaka ga Nsambya Babies Home gajaguzza emyaka 55 bukya gatandika omulimu gw'okulabirira abaana abataliiko mwasirizi. Bano batandise na kitambiro kya mmisa ekikulembeddwa mu Vicar General w'essaza ekkulu erya Kampala Msgr Charles Kasibante. Mu kusaba kuno ono atendereza emirimu egikolebwa amaka gano bw'atyo n'awanjagira abazira kisa okugakwasizaako. Twagala okusaba Mukama Katonda ayongere okugagabirira, ayongere okukwata ku bantu ab'omutima omulungi bakalowoozeeko ate bagateeke mu mbaliira yaabwe basobole okubaako kye bakaleetera. Ono avumiridde abakyala abagenda mu bikolwa by'omukwano naye nga tebeeteeseteese kukuza zadde lyabwe. Baleme kulowoozanga kyakusaanyaawo obulamu bwa muntu oba okuggyamu embuto oba abaana okubazaala ne baba bateeka mu mbeera egenda okumalawo obulamu bwabwe. Msgr Kasibante era yennyamidde ku ttemu erikudde ejjembe mu ggwanga. Abantu tebakyatya kutwala bulamu bw'abalala, naye obulamu kirabo kya Katonda era Katonda yekka yakinako obuyinza. Tewali yeepanga kukwata ku bulamu bwa muntu, naye abantu batta nga tebazeemu na kwekanga nga kiki ekiriwo mu nsi yaffe. Ono avumiridde okugobaganya abantu ku ttaka okusussa ensangi zino omuli n'abantu okusendebwa ennyumba zaabwe ne bafuulibwa emmomboze. Bagoba abalala mu bibanja ne mu nsi ne mu mayumba gaabwe ne bagakoona, oli agenda asudde bweru ng'ensolo. Yaddukanya amaka ga Nsambya Babies Home Sister Maria Teddy Nakyanzi yeebazizza abantu abatambudde nabo emyaka 55 bw'atyo n'aweeranga bwe bagenda okukola buli ekisoboka okulaba ng'omulimu gwe baatandika baguggusa. Tusuubira ate tugenda kweyongera okukola obulungi omulimu guno. Ekisooka okulabirira abaana bano mu mbeera entuufu ddala ddala. Ate tusuubira tugenda tufuna ne ba partners abalala abasingako be tubadde nabo. Tujja ku extendinga ne services zaffe tulabe nti n'abo ababa basobodde okutwala abaana tubayamba tutya. Ono wabula alaze okusoomwezebwa kwe bayitamu olw'omuwendo gw'abaana be bafuna buli lukya wabula ng'ebikozesebwa byakkekwa. Nsoomozoka ng'obujjanjabi abaana be tufuna tetuyinza kumanya nti bwono ayina bulwadde bwe buti tulaba abaana kutuuka wano tulaba nti ayina obulwadde obwetaagisa okujjanjaba mu ngeri ey'enjawulo. Okusasula amasannyalaze kizibu, amazzi kizibu, ebyensimbi ezitambuza emirimu byonna byetaagamu obuyambi. Bw'atyo awanjagidde abazira kisa okubadduukirira. Ola mujje tukwatize wamu omulimu guno si gwaffe nga gufeffekka naye gwaffe nnyo okulaba ng'omwana wa Katonda eyatondebwa mu kifaananyi kye tabeera awo ng'alinga ng'atali mu kifaananyi kya Katonda ng'asuuliddwa talina amulabirira. Tulina okuzaawo ekitiibwa kye naye akule ng'abaana abalala. Abamu ku baana abayitako mu maka gano basiimye omulimu gwe gabakoledde. Nebaza nnyo Nsambya Babies Home byenkoledde. Ndabiridde okutuuka wano paka kati nkyali mu ssomero. Nkubadde sinnalaba abazadde bange. Amaka gano agali wansi w'ekitongole kya Ekereziya ekya Child Welfare and Adoption Society galabirira abaana abatalina mwasirizi okuva ku lunaku olumu okutuuka ku myaka 5 abagisusa batwalibwa ekankobe Children's Home ne Natete Family Group awatwalibwa abakulu ng'abaana abali mu mutwalo be bayise mu mikono gyabwe. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.